Owai Cephco. Twogera ku bintu bya Bruno K. Bruno K yavaawo ne yeegaana omwana. N'agamba tumala kebera musaidie ni bisa zagenza okuvaayo ng'omwana uwe. Tokali wano yeekazamba agenda kusiba simanyanga K. Nga tonna siba K soka weesibe. Kubanga gwe kennyini yavaako kazaala bulwa. Okitegeera. Wagaana okulabirira omwana. N'ogaana okufaayo n'ofuba okulaba nti n'ebintu bino bituuka ne mu mawulire singa yafubwa n'alwana n'alabirira omwana ebintu tutwali kutegerera biteekera ekitegeera wama naye kati kiso kya mbuzi kirekerera omusi ekigenda ku muyise kyogamba nsonyi kati ze zimukutte nsonyi naawe kati oli akoze ekyokupostinga results mbusinga abagamba mbu ndi mutemu lwaki kyoddukirako ekyokutemu omwana omutonyi kuba jamanyi gyokola ki yagambye omwana ayinza okukula n'afuuka pulezidenti nga balaba results za mpozi ng'oyo omwana munyankole oba nga mufumbira ng'afugani kale ye Bruno K esimbewo alawo banaaweza yadde kwota y'abantu yeke nnyininyini teyeeyagala olowooza lwaki yasooka okwegaana omwana ono obuzibu bagenda ne balowooza nti no bagenda zala mu baana b'abandi babasuulewo yamwegana ng'amanyi media teekole ki temulwanirire unfortunately media yamulwanirira and Katonda yali ku saidi ye banaye abayimbi baserebu mulekerawo okukola ebintu ebyambyone muzala mu baana b'abandi ne mubasolola okuba mumanyi muyina views muyina likes muli bakabi temuyina kye muli zala mu mwana w'abandi mumaliremu muzaalemu mulabirire mulekerawo okwefuula ab'ennyo ab'ebbeeyi abakabi. My lawyer, so what? If you have a lawyer, so what? We all have lawyers and we all know the law. My lawyer are going to work on you. Small case. Oh, why? Who gonna put you in HR Chisanira? Chechigwanira. Kubanga mazima yale akalaba n'omwana ayonka kiraba nti omwana wani. Kwekigamba ekyo kira nti omwana yali afaanana bwera. Abakazi ayinza okusiba omwana nga si wuwo. Bakusiba omwana naawe okitegera nti ono musibe naye olabira ddala omwana akufaanana ennyindo akufaanana embolo akufaanana obukugunyu akufaanana ebyenda n'osigala ng'owakana. Baali bakusibye ku mwana Cephco oba olubuto? Nze n'abagamba abakazi bonna bembeera nabo sizaala emyaka gy'okuzaala bagimanyi emyaka egyange tegizaala era woleeta omwana wo oyo omwana abawuwo n'ababbaabo ewaka nabo tetukoleko nayo DNA sikola DNA era omuleetera bakusabulira nkusabula famire yo nengisabula nabe wamwe nembasabula bonna ki kyokozesa obutazaala batuukira famire planning banaye abayimbi mbabuulira kino bw'oba okimanyi toyagala kuzaala mwana tolina buvunaanyizibwa toyagala labirira mwana kozesa kondomu genda ku mpeke methods nyingi nnyo ez'obutazaala mulekerawo okwefuula abasirusiru abatasoma. There are many birth control methods. Guli ku ya myaka emeka? Nze ndi ku ya myaka 10. Siraba kisesa. Otebuvunaanyizibwa nga isima? Sinnatuusa sagala kubanga ababeegana abaana baabwe ne bagana n'obalabirira. Gwe wakyandikusanyiziza nzale mwana w'omukazi musuulewo. Abonaabone gw'omanyi obuvunaanyizibwa buli ku mwana w'e Uganda. Omwana w'e Uganda wabeita manyi na wa America. Kati okusoma omwana kindagate natandika milioni 2 etegeerekeka. Nyine nsuulewo omwana w'abandi. Bruno K yagambye omwana gye baamuzaalira owa Vanessa si walungi ayagala mujjayo. Abiraba kati nga buli totabiraba. Abiraba kati nga DNA ezivuddeyo. Wabula musajja gw'olabye n'abokopi. Bokopi bwe bumuluma. Kopi bwe bumuluma yamukolera ekidala ky'amanda n'akimulangira. Ekya chapati? Okoze ekidala kya chapati. Okirangidde omukazi asiiga atya chapati. Bruno K ki ky'omugamba? Mugamba bw'aba tali ready kuzaala akozesa kye bayita birth control method. Asobola okukozesa condom, asobola omira obuweke, asobola okukola withdraw method n'amalira ebbali. Naye ya bulabe kajja epankira kajja kulowooza buli nkodomo aliyepankira ku birth control method. Akozesa condoms abasigaliza. Withdraw kizibu ki ekimulimu? Bw'omalira ebbali mu kaseera akafu osobola okufa oba n'otaddamu kuzaala oba n'ofuna obuvune. Abavubuka balina gikozesa batya obulungi n'etamuleetera buzibu withdraw method? Tolinda mazzi kujja. Bw'olaba owulira ganaatira gasuuse. Gyayo embolo gikube wabweru w'emmana. Gwe by'okozesa? Kati owulira ekiwunya ng'omukadde asitamye. Abuuza entule. Obudde buno bwe tuddako ku TikTok abantu abatrendinga bagamba nti Madubala abaliddeko ennamba.
kati wa tabbu nnyo era mutandise okumutya. Ewo kiri kita temutiddeemu. It's good buli muntu aba ne time ye bw'aba trendinga Katonda bw'asazeewo. This is not bad. Nange nali si trendinga ne trendingako and buli muntu aba n'obudde bwe. So it is his time to shine. Let him shine. Twejjemu egyo emitima egitaagaliza okitegeera. Kuba bw'otayagaliza Madibala omukisa gwe tekugenda kujjawa wo. So if it is his time, let him shine. Wali omusinkanyeeko? Yes, I've ever met him before. He has no problem. Oyo omwana alina omutima obulungi. Simulinaako buzibu. He's generally nice. Talina buzibu. Abonye agenze Dubai, alidde amazzi, atoze enfuufu, akoze buli kimu. So if it is his time to shine, let him shine. Waliyo ba TikToker bye yasangawo bagamba nti talina kyasobola, talina kyabagamba. Then why is he trending? Talina kyasobola. Even this, okumala Katonda nga nakugulya bagamba ow'omukisa gwakola atya? Alonda dola nga teyeezinze. He's just doing this, but it's motherfucking trending. Why? Because Katonda mukoze eki. So Madibala, shine, shine baby boy, shine. It's your time, bro. Gwaludde mu butaala buno bwa TikTok. Oyinzamu amagezi ki? Bizibu ki ebyo ebujjirako? Sina kiki kye nzamugamba, but all I can tell him is akozesa obudde buno obw'okushininga appropriately, abukozese bulungi. Afune sente zo bw'aba azifunye, oba teri interview gy'alina kutunulamu ya bwerere because akaseera kagenda tuka nga kamera tezikyagakola ki. Bamuwe kye bamuwa, oba mutwalo oba ebiri oba kasanvu, let him earn something and bw'amala okuearninga sente zazikozese buki bulungi kubanga bw'ota investinga sente bulungi, people are going to judge you. There is a time where bagenda ogamba kale oyo yaliko nga bamutwala ku TV. They will not know babukedde yakuwa sente oba teyakola ki, but they will just judge you. Sikyekyo ekisooka niregande byange we tubadde tudda mukwano gwo ng'ayingiza engatto mu muzikiti. Bannange si mukwano gwange, nsobola n'oyimuka wano n'envawo. Oyo omukazi nkubuulire simwagala, simwagala nga kuva lwe namulaba ku Cephco TV, saamwagalirawo. Lwaki? Ye mubi, ye yeeraga, yalina ennyindo, ye yeefula nti mukugu mukwano, ye yeefula nti gwe basinga okwagala mu Uganda, ye yeefula nti engato yange eva America. N'otunuulira ekikazi nga tokimala mukwano Rape. Naye akawala ako kalungi. Kawala ki? Rape mukyala Bindeeba. Akambule bw'atadduka. Oyo mukazi mukulu. Ekikola kye yakoze kitegeeza ki? Ekyaki? Eky'engatto. Okuyingiza engatto mu muzikiti. Qur'ani etugamba fa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahad. Mazima ddala Allah yeewana mu Qur'an suratul Bakara nti mazima ddala emizikiti gyonna n'ebifo ebyokusinzibwa mu nnyumba yaani yange. Rape bw'ayingiza engatto mu nnyumba ya Katonda aba akoze ki? Aba amuvudde. Gwani anyiza eminyira apama awaluka addukana okuvoola Katonda? Gwani Katonda bamusinikirako amanyo, Katonda bamutunula mu kamwa. Olaba kitaawo ne maama wo bw'otatunula mu kamwa olwo Katonda. Cephco bulijjo oli musiraamu? Ndi musiraamu mukwano, hafidhu. Osiiba? Rape ekyo kye yakola singa tubadde mu mirembe gy'edda Eddi Ano Domino singa kati ali mu kkubibwa mayinja paka bw'alifa. Singa tulonza amayinja tumusibye ku muguwa tumuwuttula amayinja paka bwakola ki? Bw'alifa. Tetuzanyisa Katonda. Rape n'oyo Bindeeba akuweepaasa akwewaza osobola okukerenca ng'afudde ng'apamye ng'addukanye nga takyategeera. Kimulekawa kino kye yakoze? Ekyo kye yakoze asobola n'ozukka ku mata nga tategeera ng'afuuse kimawube ng'addukana nga yenyeeranyera ng'apama. Allah n'amubonyaabonya n'amukuba hajar. So bw'adivaayo ne yeetonda musonyiwa. Qur'ani etugamba Allah yeewaana ng'agamba kun fayakun, ekiba kikole ki? Kibe. Ayinza okugamba rape gongobala. Wano tetwandikyagadde yadde sikwagala naye njagala obeere mulamu. Ebipale ebikuzuuziza ku TV zonna sandyagadde bisigale nga bikola ki? Wuuyo kusimanyanga Cephco, wuuyo simanyanga ku NBS yo yatuka nayo neyagala okugoba. Yeegayiridde Kajjati maama we yeegayiridde byonna bigaanye. Mukwano ensonga zonna zikole, weeragerage, yambala ebigatto bye ebya Dubai, yambala nigina zo, weeragerage, va ku nsonga z'okwerijja ne Katonda. Allah ajja kukuba hajari, Allah ajja kukuba balaayi.
njogedde ndi mulamu tojja kusaba. Bugamba ki bw'olina obusembayo nga eri omukyala Rape yeetonde? Omukyala Rape vaayo osobola obutwetonda mu kamera kuba tukumanyi oli weetakabbala gwe munnaffe nnyo okikinadde amabino oyina amabeere okuzizza ne bwotetondera mu kamera genda mu maaso ga Katondawo fukamira ku musaalo okere ku makya weetonde eri Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaalu omwetonde okitegeera kuba naffe tetuli bulungi nnyo naye ensonga ezannya ekyo kyewakoze kiringa shiriki shiriki naye kiringa ki okugatta ku Katonda. Obusiraamu bugazi naye ngenda osome ku shiriki. Omuntu agatta ku shiriki Allah imuyinako obusungu bungi nnyo tasaana kumusonyiwa lwansonga bamugaseeko bw'obugase bugase ku Katonda ate olwo okuyingiza engatte ezirimu amazzi otunyumiza zivudde Amerika. Abaffe Amerika kyeki abasiba bali embizi abasiba tonjogeza bisandiyogedde genda ku musaala gw'ofukamira weetondere ki otondere Allah kubanga ezambi lyewakoze liri between you and who? Mumanyi okweraga nti mumukola ku TV naye njagala okijjukire nti negozadde akola ki? Kubira engoma n'ozina.